Akatambi koli mu kulabaako musajja mukulu oyo Haji Mulamba yalabiddwako ng'ali ku malaalo ng'ali ku bijja eby'ekika ebya famire ali mu kubikolerako eddagala. Oba yabadde aloga ani, oba yabadde aloga bafamire ye, oba yabadde aloga bafu bennyini abaazikibwa mu malaalo ago teri amanyi. Naye okusinziira ku kikola kyakola Haji ono ateeka okuba ng'ensonga ez'amutute eyo mu malaalo zize ng'omuntu, either ng'alina abantu bayagala okusiraanya oba ng'alina ye ng'omuntu bye yeeganga. Okweganga mu ngeri ki? Nti emizimu oba abo abafu bayinza obba nga bamumalako emirembe ng'omuntu, nga bamujja ne bamutuga ne bamutugumbula n'okumukola ebintu birala n'asalawo ajje abakoleko eddagala. Naye bino yabikoze bali bw'omu, teri muntu yenna wa famire yabaddewo naye, kubanga ebiseera ebisinga abantu bano abajja ku bijja ne bakolerako ebintu bwe biti wabeerawo ko n'abafamire abalala. Singa omufu aba ayina ab'ekika batawaanya, abafamire bajja ne batuula ne bakola emikolo gye balina okukola ne bakakkanya omufu oyo. Naye Haji ono yalabiddwako ng'ali bw'omu, kitegeeza ekyamututte ku malaalo gano zabadde ensonga ze ng'omuntu. Ekyokulala, ayinza okuba ng'alina abafamire bye yabadde ayagala okusiraanya. Kisobokera ddala. Ekyo kikola kyakola kikola kibi, si kikola kirungi. Era wamulabye nti bamukutte akatambi naye nga n'okumanya tamanyi, kubanga n'abantu beewuunyiza. Musajja musiraamu era Haji Mulamba. So waliwo n'obusobozi obulala nti Haji ono yabadde agezaho kusiraanya baakika ki, bafamire ye, ng'ayagala kubasiraanya. Byonna bisoboka kubanga tewali muntu wa famire kyatasobola kukola muntu mulala. Bali bayinza obba nga bali bulungi nga ye ali bubi n'ayagala obbakomya. So buli kimu kikola ki? Buli kimu kisoboka. Njagala nsooka nkutuuseko akatambi kano okeewulireko era okeerabireko video. Nkusaba ogimpereka like video yiyo. Bannange obeera eyo nga weebuuza ki ekikusiraanya, ogezezzaako wanne wali bizinesi ezo zezigwa, gwalwaza, gwe buli kimu, gwe bateeka mu makomera, gwakola ki, sente tozifuna, bw'ogifunye eba yakayingira bweti n'efuluma emikono, mukwano ng'eno waliyo ewammwe ku bijja. Haji Mulamba seeka ayina entalabuusi ku mutwe, ayina ne sigida, ali ku malaalo ateekako omudagala, ali ku malaalo asiraanya generation and generations, asiraanya abazzukulu, asiraanya abaana, abazzukulu n'abazzukulu abaliddawo. Ali ku malaalo g'abafu abeewammwe gye mulina okgenda ogendayo okulima. Laba bw'ogenda oyimukawo oba mwakavayo we muti mukwate ekkubo mudde e Kampala ne mugwa ku accident emmotoka n'eggwawo. Naye nga mwagenze kulima kumbe ye yagenda n'asimbako omudagala. Kwegamba embeera yabatabukira. Naye ng'ewammwe waliwo asomba omudagala agamba tebalifuna, tebaliterera, bajja kulwaza, bajja kufiisa, bajja basiba. Kwegamba nga ye ayagala kulaba amaziga meereere nga tabaagaliza kalungi. Oyo gwe mulaba ku malaalo oyo seekera seeka oswadde nnyo ku luno. Ate famire ye erabika famire yammwe yalabika okuba yali yakutegeera dda. Ku luno bakukutte lubona ne bakuteeka mu lujjudde lwa kamera. Era ndowooza baali bakutegeera dda nga bagamba lwalijja tugenda mutega kamera tulabe ki kyagendeyo ku malaalo buli kaseera olwaba agendayo. Bannange mubeereyo ng'abantu beewammwe babasiraanya, ng'oli tava ku bijja ewammwe. Okanya agenda ku bijja ogamba bannange nga nnima ebijja, nga bajjajja mbalima, nga bakama bange ngendayo ne bajjajjange abantu baffe abaafa nga ngenda ne mbasaba, naye bwe mba naakavaayo ne nfuna ebizibu. Abantu ekikula bwe kiti tebava ku bijja by'ewammwe. Era ebiseera ebisinga abantu bwe tutegeera nti ebijja baabiteekako eddagala tubyesonyiwa. Tetuddamu birima. Oba si kye kyogenda n'omwenge omuganda nga bakola bagamba kugwesa, omwenge omuganda nga bakagwesa n'emmwanyi n'onoga ebbombo lyo n'olweza n'akeeyi eyo n'obitabula. Oba wakavayo bw'omala okulima bw'oti ng'olima oyiwako omwenge omuganda
n'ogenda ng'oteekayo n'emmwanyi eryo eddagala lye bateekayo oba olifuludde naye abantu abasinga bw'aba ekyo nga takimanyi ebijja babyesonyiwa bwesonyi tebaddamu kulimba ku bafu agamba kambakowolera eno gye balinsanga gye balinsanga bantu kikulaga ekyo naye omusajja omukulu ogenda otya ku malaalo mu ntalabuusi mu kanzu yo abula haji oswadde luno leero eyo famire ekuswazizza toliddayo ate kati kabategedde nti oteekako eddagala balina okuleeta omuntu ajjewo eddagala lyewateekawo ku malaalo mwamusiranya bannammwe ne badde emabega so ebiseera ebisinga ebizibu bye tusinga okufeesinga naddala mu bulamu emirundi mingi bikozingewa bafamire baŋŋanda omuntu ajjanga olaba haaji n'agenda ku malaalo n'akusiraanya n'akuloga n'akusiraanya kati ono haaji kye yabadde agezaako okukola lino ddogo yabadde alina ebidagala byakola teri amanyi kituufu kiki yabadde akola naye yabadde alina baaloga ku bibiri ng'aloga bafu bamumazeeko emirembe oba alina be yeenoonyeza ng'omuntu oba alina bayagala okuteeka wansi kubamu ku b'eŋŋanda ze so kisobokera ddala obeerawo waka olaba emirimu tegikyatambula ogamba emirimu nga gyesibye bannange kikyesikola nga nkeera naye nga bakasoma tokyabalaba n'obeeraawo ng'abaana balwalalwala olaba abaana bakulwalirira akaseera k'ofuna ke kagenda ne weebuuza kiki kumbe waliwo akuloga n'obeeraawo nga kugamba tewali mirembe onyiiganyiiga okyankalana ne mukyalawo kumbe ensonga eva ku muntu wo akuloga okitegeera so byebyo mumpe mu comment section ekikola kya muze eno kye yabadde akola Hajji Mulamba video yeeyo nga bw'ogirabye kwegamba obeeraawo nga buli obulamu bwesibye nga tomanyi obulamu kiki naye ng'ekiviirako ekyo waliwo omuntu akola ki omuntu akutambulirako eyakugendera ku malaalo ng'omuntu yakugendera ku malaalo obulamu ne bwesibira ddala n'oba nga tokyabitegeera so ensonga ezo bweso bwe ziri mpe ndowooza mu comment section awo okusinziira ku kikolwa ky'omusajja ono oba ky'omuzeeyi ono kyewalabye akola ompe ndowooza yo munnange naye ng'abantu bazibu bannayuganda bazibu buli kimu kisoboka mbeebaza nnyo okuba nti ate mungoberera atanaba kutwegattako subscribinga eyatwegattako edda okola kyama nnyo si omayiko gene youtube channel kwoli mmere bulungi mweraba